Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waliwo ebintu olumu ebitabuka n'owulira nga yagala okugivinga up. Naye ate bw'otunulamuko gye muvudde nga mbutuufu olabira ddala ogenda givingira up mu kafo ng'onaatera otuuka ku extreme end. N'osituka n'ogamba simple, n'okuba mu mutima n'ogamba simple situka omalirize kye watandika. Kati gwandaba essaawa zino alaba vidiyo eno nkwegayiridde nnyambe onkolera ekintu eki taginga chairman Nyanzi. We have to say this once and for all. Taginga chairman Nyanzi oyo gw'olaba Fred Sentamu eyeesimbyewo ng'omubaka agenda okikira abantu b'e Kawempe South ku tiketi ya NUP mutaginge. Sikyalina kubuusabuusa lwaki ekibiina kya NUP kyakola enkyukakyuka ne kikuggyako ekifo ky'obwa Ssaabakunzi ne bakiwa omwana omulala. Bino nabo baabirabirawo. Nze nga simple kindabisa ng'omusiru okeera ku makya n'enkuba Latifu Ssebaggala olw'okujja independent. Kindabisa ng'omusiru okuba Sseggona. Kindabisa ng'omusiru okuba Joyce Baagala. Kindabisa ng'omusiru okuba buli muntu yenna NUP gwe yamye kaadi najja independent. Ate nenkeera ku makya nempulira oba nendaba nga mutabani wa chairman Nyanzi Kyakihiru naye avuddeyo neyesimbawo nga independent. Mutabani wa chairman Nyanzi. Mutabani wa chairman Nyanzi yetagafuna kadi ya NUP okubeera member wa NUP. No. Teyetagisa ayina okubeera mu NUP. Era oli wandaba nga nkuba abasigadde abaze independent ndaba nga musiru kyebagenda otandika otukubisa. Kitabani kyonnaku olwaleero kyakava kati okwewandiisa mu kaluluko bwa MP nga independent. Njagala olabe clip eno. I, Governor Bosco, being returning officer for Regional Youth Representative in Parliament for Central Region, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Sentamu Churchill James duly nominated as candidate to contest for election as Regional Youth Representative in Parliament for Central Region on independent ticket. Kyekyo kitabani kya Nyanzi bava kinominatinga nga omubaka agenda okukiikirira abavubuka mu Central Buganda. Bava kumunominatinga naye ng'ekibiina kitaawe kyalimu ne kojja we kyakulembera bassebo ne bannyabo kyatuula wansi ne kikola akamyufu kaakyo ne kijjayo omuvubuka amanyikibwa nga kulabako Edward ne bamuwa kaadi ng'agenda okiikirira ekibiina mu kalulu k'okukiikirira abavubuka mu Parliament. Gwe don't you think nti kano kabadi kakulemesa NUP twala kifo ekyo? Ebbanga lyonna kino ekifo kibadde kitwalibwa NRM. Kibadde kitwalibwa NRM. Era si kyo nti bwali owuliddeko omuntu n'omu ava n'agamba nti nze kwesimbawo nga independent ku kifo kyonna. Woba omumanyi mwaka ki muteke mu commentary section. Now a fool chairman Nyanzi mu butuufu it's too much. This is a young boy, young man, NUP gwe yataddewo kwekyo ekifo. Kati sooka ove ku ebyo eby'okwesimbawo. Just a few days ago, that same fella did such a statement. Njagala owulirize bulungi nnyo statement ono omwana gye yakola. Just bino abantu abasinga temwabiraba. Nali nakatereka naye ne ngamba leero at least kankyogereko. Chairman Nyanzi, you have to tame your son. Mutabani w'omukulembeze Bobi Wine, Kampala Solomon, ali ayogera nsonga za ggwanga ezirimu eggumba. Check what your son is doing. Wuliriza ebigambo mutabani wa chairman Nyanzi byayogera. Katukomewo. The candidates that are targeting to use the youth, I think you should stand warned. This is a very important aspect of the country. The youth are like this nation, and instead of having them rot in jails because of committing crimes during the electoral process, be empathetic enough
to think that these youth have futures and try to engage them in the right campaigning strategies. Let's not use violence. Let's promote peace. Let's promote stability, and may the best candidate win. Let's keep our guns. All right. Gwe awulidde video ng'otegeera oluzungu njagala okozesa amazima mu comment section. Golowooza oyo omwana message ye yabadde agiweereza ani? They have always tried to label Bobi Wine nti akozesa abaana abavubuka ne ba ending up rotting in jails. Eyo statement ebadde etambula. Now the same fool has said the same statement. Kino kitabani kya Nyanzi. Kati nze njasobola nenya abantu bagamba nti Nyanzi munyampi. Nga tusobola kuteminga kitabani kyo. Tusobola kuteminga kitabani kyo kyewazaala. Pozi ngo tugamba mukazi we yaenda kwa houseboy n'akizaala. Oli otunulidde oyasaamiridde bwasaamirizi. A boy is doing malice on the party. Since day one akola malice ku kibiina. Gwe Nyanzi otunula. That is your son. Can Kampala do such a thing? Ababana bali mu age bracket ya almost ne Kampala. Kampala asobola okukola ekyo. Kampala mu week omuvubuka mwe yateera akatambi ako. Ye Kampala yali ayogera ku nsonga za gwanga. I believe buli omu muwulidde. Audio za Kampala ne video za Kampala Solomon mtawana wa Bobi Wine. Gwe chairman Nyanzi nga nawo tugamba oli mu struggle. I think you need to check your son. Era abantu tebagenda lekera okukuba mu tochi. Olwabi ne bitandise okuba nga bitambula. It is because your son byayogera byawukana ku byoyogera. Oyagala tugamba nti mutabani wa mutumye naye ajje yesimbewo. Of course ateko kubanga yasose kwebuzaako. This is your son. Kati gwe otugamba okero otya gwandaba n'ogamba nti simple lwaki onenya Sseggona olw'okujja independent. Lwaki nenya baagala ne sitanenya kitabani kyoyo. Of course buli mutabano byakola chairman Nyanzi bigenda kujja kugwe tugenda kunenya gwe. You have partly failed the struggle. Naye tugenda kukkiriza. We still have time. We still have time. Otandise oloti abantu okubuusabuusa kadi gye baakuwa. Ogenda kujjayo oti obuwanguzi nga ne mutabaniwo akulemye okuteeka mu line gwozaala. For God's sake. Take an example of your brother. The president Mutabaniwe atandise okuweesa kitaawe ekitiibwa. Abantu bamwesimisa olw'ebigambo byavaamu. Uliriza kitabani kye bigambo ekivaamu Nyanzi. Bannaaye mu butuufu abaganda bo kikolimu. Kati gwe njagala nkubuuza ekibuuzo gwanda. Kyovala ngamba abaganda basiru. Gwe njagala ombuulire gwandaba ku mulembe gwa Besigye walole baganda bameka abalwanisa Besigye ng'akyali leader of opposition. Kanve ku video nyinza okwogera ebiteetaagisa. Tambuza video bampita simple. Bambi gitambuze etuuke ku Nyanzi agiwulire. Buli omu gimuwe gw'olaba nga yeetaagisa owulira obubaka buno. Thank you so much.